Kugwanga ku BBS Telefinance Steven Edanstan kusuula kwagaliza benjagaliza mwena mbebaza online audience abatulaba Mukasaye Katavi ya kulamusiza mutibwa Sam agambye adwaliro amalwaliro tegali muddagala amasomero benjigiriza biwunya Sekito Emmanuel MP to Birugazi Municipality Musomesa ku St Mary's Ekitende ndabira Dr. Lawrence Mulindwa Honorable Lutamaguse Makula ekyamazima obugambo njagala tu bobolaba watunefuga naye awi on the path to kwefuga obaddala terina suubi oluvanyuma osibule seconds 19 mbebaza basebo wekibwa samuti bwankulamusizaako ekibale n'abantu bonna seba ab'ekibale ne mukulu Kavuma e London ne mwami Mpime Pretoria mwebale kubanga mutulaba mwena kati pasi yali badde ne tulina okusooka okufuna olugendo tutuliriko tulina okusooka okufuna independence okuva mu banyunyusa bawamba ensi yaffe bino byonna we are pretending of course banansi okweddiza ensi yaabwe ne mutunda n'ettaka n'ebizimbe bye baateerawo abasawo b'emulago nga muyita mu bayindi bamwe ababakolera ne muli bawa wali eri nalaba abayindi abazungu ettaka lye baaleka na wali enaggulu awali amasomero na kiri yonna ndienda bemutemyetemye ebintu bingi nnyo tukyalina challenge nene bano nga abanyunyusa abawamba ensi yaffe nga bakyaliwo tetusobola tukyanoonya independence twagoba abazungu ne tufuna abanyunyusa abaddugavu abalina kkala ng'eyaffe so zino celebration zimwe ze mubeeramu tuziyita mokale celebrations simanyi tugenze simanyi kumeefuga nosanga abasajja abaluutinze eggwanga lyaffe n'obuvubukavubuka obuluutinze eggwanga lyaffe kubanga they are part of the same spring kale banansi so bawe bigambo bisembayo tugende munansi essaawa ya leero nze kye musaba weetegereza omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba talina ssente za kuwa kuba abamu tumanyi mwagala ssente tulina ttiimu eruutinze eggwanga ebintu byonna n'ebitwala kubanga kati tukyalinawo makolero ga ggwanga ne bwe bagamba lino kkolero lya ggwanga ogenda okwekanga abaliri emabega balala era kiringa bwe nalaba emikwano gyaffe tukyagenda ebyo musimanyi twagenze ku Uganda Airlines ogenda okwekanga era banyiniyo beebo ne ku kisaawe ky'ennyonyi bwegwa beebo amafuta agali ag'eggwanga agali tuyambyeko mu transformation ya independence abakulu bayiwayo balakisiza amagye eziri eri tokkirizibwa gendayo kambenze mubaka wa parliament wali olabye mubaka wa parliament wansi ki eri independent nogenda mu bino ebiyumba bye batugiramu abantu bayita safe house ne bakugobayo basibule omubaka wa parliament nogenda ku ddwaliro lyemwewolerako obuwumbi 14 nosanga kubanga it is a project of the same people ne bakufuumuula emisinde n'ojja wano n'ogamba nti noli independent n'olwekyo omuntu bw'obeera independent sooka okwateko mu nsawo bw'oba okyasaba mboniiza omutwalo musimanyi tugenze mu byobufuzi ne bakugula oli musajja mukulu olina amaka go mbugo oyimba eŋŋombo z'ebibiina n'ova ewaka nga tokyasobola twala mwana wo ku ssomero balaba batwala naye gwe owona alinda mwezi nga tokyalinako otunda olwaleero eggwanga eryali litunda emwanya ebweru w'eggwanga batongoza n'enjaga yemu ku kaasi kulopu y'eggwanga kati n'olwekyo neyanzizza nnyo omukisa guno mwe bamulya bisiike mugende mu celebrating kubanga naffe tukuba enduulu we tulabanga eggwanga lyonna muli wambi eryali ereggwa ne mwekubikizanga ne sente zammwe zino baba baleeteeza eggwanga eza Bank of Uganda nga nammwe musitamye kuli ku n'olwekyo sebo kamalirize nakano nga nsaba abantu baffe abaana baffe abava Nakaseke tuli mu kuzimba njagala kuzimba church zaffe ziri bbiri emu bagiyita Buyungwe Church of Uganda n'endala Buyungwe Catholic Church mutuyambeko mujje munkwasizeeko esimu yange eri 0757 0754 mutuyambeko ne ku ddwaliro ly'e Kapeeka mutuyambeko ne ku ddwaliro ly'e Semuto n'ery'e Nakaseke abakyalo ebazaali ati tulina mifaliso njagala kulaba engeri gyenkwasaganya musebo webale nnyo that is a good cause njagaliza nnyo Ssaabasajja Kabaka abantu ba Buganda abaweereza Buganda n'embajo zaayo zaayi Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku meefuga ga Buganda aga 5 Honorable Aisa Basajja Kabaka budakiika bwaffe Dr. Agambi wano tetulina slave trade naye njagala mujjukize
officially wano tuyina kye bayita human trafficking bakwata abantu ne babatwala ne babatrafficking nga tubigenda na mateeka by the way mu nsi za bweru mu Bwarabu naye ate ne babatema mu spare ogamba lebe export companies oga trafficking human trafficking ne babatema mu spare abensigo mitima biki ekyokubiri gutuli mu Uganda tobigoberera wana bomzinda gujja uwole kama ekyokubiri anti tuyina biseera ngambo yakolito kubanga bangora ekyokubiri agambye nti biseera bya before independence bashitwala nga kulwana entalo zaabwe. I remember World War I, World War II abamina babagenda naye kati kankujukize nti tuli mu Somalia olutalo tuli mu Somalia sirwaffe olutalo lwa USA gitulwanira kati nkujukize nti abasomali they are Africans tuli mu Somalia tutaba Africans naye wano tuyita Pan Africans ekirala tosobola kubeera independent okujjawo ng'oli sovereign okubeera independent kitegeera nti gwe weesalirawo kyekikulu by the way okubeera sovereign to be independent is to be sovereign nti gwe weesalirawo abana Uganda sife twesalirawo si kikulu nnyo ani akulinnyeeko luli abaali batwala ng'amawanga amatwale baali Bangereza abatwala mu Berlin conference naye kati I will give an example to Morocco is an occupation force in igwanga lyetwala Western Sahara. They have a problem pronouncing it. Bali mu lutalo ne Polisario, the Liberation Front. South Africa yali etwala Namibia. Okutuuka SWAPO, South West African People's Organization, ng'ekulirwa Comrade Sam Nujoma bwe yabalwanyisa ne bakuba. Naye gyali twale ya South Africa. So muizo suganto okubeera amatwale muyina okubeera amatwale g'abazungu bokka. So okubeera amatwale g'abavuga namwe. Yes, nga IBEAC, Imperial British African Company, yes. Engeri gyatutwala as etwale ne bano tumanyi musajja gwe bayita Lonro yali yamanyi diiru ze ne Museveni ne mukulu Museveni. So tuli bawambe bano betuyinako wano agents bino ebisigadde buzimbe bino bya parliament bimutwalamu ne cabinet tebiriyo. It's not sidoboozi y'abaana Uganda. In brief bano basobola in NRM bagiyita multi it's mono ideological but multi participatory bagiyita multi-party yaniriza buli yo philosophy yayo it's multi-participatory mwena muyinza okujja n'obako kyokola but when it comes to ideology it's mono ideological ntalowooza aliogo alina vision alowooza I'm talking about kati bano gye bali naye bwoba oyingirayo toyingirayo na mutwe basiibule toyingirayo na mutwe oyingirayo na bode kuliya kugira but you have no soul soul mu Uganda gwe mwoyo toyina mwoyo they don't have souls naye gye bali eri to participate twabadde mu committees twabuuza speaker ne speaker wa bonna everything basiibule sigaze dakika 3 za Honorable Kefa Katonda w'amaanyi webali nnyo Honorable Charles Rwomushana Honorable Dr. Kefa dakika zo 5 Honorable okay mpaze nga ntandikira mu Rwomushana tandikire ku bya Honorable okay mu parliament of course tukiikirira abantu kati abantu bonna nga era boolaba society fenna gye tuli bw'oyogera ku kyamwoyo gwa ggwanga oyogera ku kizibu kye tulina mu nsi yaffe si kizibu kiri mu parliament. Parliament is advisory si bwe kiri. No, it's not. It's advisory. Abantu are advisory. Okay. Naye Doctor, no, we are not. Doctor, the floor is yours. Tuli twetwala. Era tuli ku foreign policy oba twagala kutwala majje mu Sudan, Somalia, wawa tusobola okukyesalirawo. Parliament esobola okusalawo nti amajje gaveeyo gakomewo. Negakomawo. Honorable oli ali mu parliament akutegeeza. Mwali mukireeseeko. Eno parliament towafulo Honorable Tamaguzi yawambibwa tebakireetangako. Twakireeta omukulu alina vision ya nebagamba you are advisory. No, we are not advisory. We make legislations. Okay. Kakati
ekikulu ennyo njagala okwebaza abasajja abazira abalwanirira obwetwaze bamusaazi n'abalala tubaddemu awo n'ebiseera ebizibu dark history ng'ebiseera bya Amin neebaza nnyo abalwana okujjako Amin neebaza nnyo abalwana okujjako Obote abalwanirira eggwanga lyaffe ne babeera mu nsiko okumala emyaka 5 ndowooza ate abagamba nti bali baamini baali kalekaleko okusinziira ovumirira Amin yatuteerawo eggwanga lyaffe abagamba nti ebiseera bizibu okusinga biri ndowooza tebabiriimu tebamanyi kiki kyaliwaawo nalaba omusajja nga nakulabye nga nkyali mwana muto nga bamuteeka mu bbuutu y'emmotoka ng'abantu bonna bonna kati obudde butono nandisharinze experience yange mu biseera ebyo naye ekikulu ekiriwo ndowooza mu kiseera kino nti bannaffe bagamba nti bali mu buwambe naye kyebeerabidde nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tubeera n'okulonda kati mukulu Lutamaguzi bwe tuba nga tuli mu buwambe oba Museveni baayagala bateeka mu palamenti gwe wayitamu otya okugenda mu palamenti enfu etuuka n'ebennamu weyafiira ng'aba opposition muyina omukisa okukyusa gavumenti naye ekizibu kye muyina nti mulemeddwa omanyi kakati strategy gyaliko tayagala nnyonnyole balemeddwa okubeera organized okukola structure. By the way, I very much respect Mugisha Muntu kuba yali atandise okukola structures ezaali zigenda okukankanya NRM. Bano ne bagamba nti bamwagala bo baagala defiance baagala bintu ebigendere eno kungulu nga kitengejja nga tebisimbye mirandira wansi balemeddwa okuvaayo n'ensonga entuufu. Ndowooza mukulu Ruta wandibadde tofokasinga nnyo ku kugamba nti tuli bawambe, wandibadde ofokasinga nnyo ku kugamba kiki mugenda okukolera eggwanga lino nga muzze mu buyinza. Ndi Palestinian Authority balonda Hamas bakubaka bolabe wa Bobi Wine bayiye amajje ku lunaku lwa celebration bano bemuyita bajjeno nga ye wali amajje bana bebigambe bisembayo bano balaba abantu bampuliriza ate ndi kumulamwa message mbufuna esajje oli kumulamwa yongerawo kati bantabula tabula emaliriza naye kyemba saba bana abo opposition bakkirize nti at least kati twefuga tusobola okukola gavumenti bwe mbanga musobodde okonvinsinga bannayuganda musobola okukola gavumenti nammwe ne mugaa nti muwambye naffe ne tutandika okugamba ffe ngaaba NRM nti naffe tuli mu buwambe naffe ndowooza bwe tugamba mwebale nnyo bannanga babadde batuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala ab'eggombolola y'ebukomero babadde bansabye mbategeeze ntugenda kubeera ne fundraising okuzimbira eggombolola y'ebukomero ennaku z'omwezi nga 16 era mwenanga babayise awo ku piida anjagala kwebaza ebirowoozo by'owulira abantu nga bwe mbakuleetera tugenda mu mawulire gaffe ageesigika oluvannyuma tugende mu ntanda ya Buganda. Neebaza Dr. Kefa Kiwanuka, Honorable Rwomushana, Honorable Tamaguzi akumata kumira mpeera nze Steven Danstan Busulwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala nnyo.